kano y'abasomesa aba senior eza gavumenti ab'amasomo ga arts abali mu Kedimo mu district y'e Bukomansimbi wamu n'ab'obuyinza mu kitundu ekyo egudde butaka tevuddeemu kalungi. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Ensonda zitubuulidde nti wakati ng'abasomesa abo aba arts okwetooloola eggwanga lyonna bateeka wansi ennoni bali mu Kedimo baagala bongezebwa omusaala. Yo yafeesi ya RDC Bukomansimbi eno ng'eri wamu n'akulira abakozi kaawo diso n'abalala bayise abakulembeze b'abasomesa abo boogerezeganye nabo nti baddeyo mu kiraasi basomese naye abakulu bakosekose mu Gaalumonde. Lukubo Kyazi Kyasanku RDC w'e Bukomansimbi ategeezezza Kyabbassa nti bo ogwabwe bagukoze nga kakati ekisigalidde be basomesa okwefumiitiriza ku bigambo byabwe baddeyo mu kiraasi. Wano mu Bukomansimbi ne tubagamba nti mu mwoyo gw'eggwanga basaanidde baleme kuyitawo ate kuva mu kuteeka wansi nnoni ate oba oli awo kugenda mu kujagalaza abalala. Abaana baleme okutuuka ku masomero ate babeera awo nga balirangalo. Wabula abasomesa abo aba arts e Bukomansimbi oluvudde mu nsisinkano n'abakulu ate batuuzizza olukiiko ku Labamba ne bongera natti mu Kedimo kaabwe bagambye nti bo ebigambo balindiridde by'abantu babiri okuli omukulembeze w'eggwanga lino ne minisita waabwe Janet Kataha Museveni ku nsonga yaabwe ey'omusaala tebaagala kirala. Kuba wadde naffe tulina obulumi nti abaana bano bandisomye naye nga gavumenti esirise busirisi tetunaba kufuna kigambo kizaamu ssuubi mu basomesa ba Uganda aba arts naffe ekyo tetugenda kukikkiriza. Era ffe tugamba nti awatali kutereeza musaala gwaffe no class no teaching owa diploma naye yagale nowa degree naye yagale. Nti amasomero gonna ag'e Bukomansimbi gonna ag'e Bukomansimbi gali muwenda tewali kusoma kujjako gavumenti ng'eyongeza emisaala gyaffe. Gavumenti esobola okukoolinga kye tuyita supplementary budget kisoboka ekikole mu bwangu nga bwebadde ng'ekola ku bintu ebirala ebitayamba ggwanga. Bibadde bikyali bityo n'abakozi abatakwata nnoni okuli basse ku itale ne babbaasa mu masomero 9 aga siniya e Bukomansimbi nabo batadde wansi ebikola bagambye nti nabo ba arts baagala bongezebwe omusaala. Secretaries, bursars, ba librarians bali waka naffe twagala government etwongeze nga bwe yayongeza ba lab technicians ku mugendo guli ogwa sciences naffe twagala ekole ekintu kyekimu. Abasomesa wadde bakyakalambidde ne minisita ew'ebyenjigiriza ew'amatendekero ag'owaggulu ow'ekitiibwa Jesse Miyingo ku lwa gavumenti azze agumya abasomesa abo okuva Kedimo lwe kaatandika ti gavumenti ensonga y'omusaala gwabwe egirowoozaako era babeere bagumu egenda gikolako. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Mawogola omubaka wa President Sembabula ayingidde mu nsonga ez'ettaka erikaayanirwa ku kyalo Ssuula mu kibuga ky'Entuusi ekyawaliriza n'omukyala agamba nti ennannyiniryo okusiba amakubo gonna abatuuze ge babadde beeyambisa okugenda ku luzzi. Nyini ntebe w'omuluka gw'ebwogero era nyini ntebe w'ekibiina ky'obwegassi ekya Ssuula Farmers Association Limited Robert Sekiwunga agamba nti mukyala Mwale ku ky'omugisha olwategedde nti abatuuze ku kyalo Kiramba bafunye ebyapa byabwe bibiri yakutte ebikondo n'essengenge n'asiba ettaka amakubo agabadde gayitibwamu gonna n'agaziba n'ago abatuuze gabadde bayitamu okutuuka ku luzzi. Mole ky'omugisha agamba nti ettaka lye yasibye lirye bwoya kyokka abatuuze bagamba nti ku ttaka ery'Essuula bakimanyi bulungi nti omukyalo ono alinako yiika 11 zokka era ekyapa kyabwe bwe kyabadde nga kikolebwa erirye lyasaliddwako bulungi kubanga naye alina ekyapa ekikye. Wampe ebbaluwa nga naguze omwezi 6 okujja okugonjoola ensonga z'Essuula ezikulembeddwa mukadde Mole ze yavunaana. Naye nga ffe abantu tulina okwennyamira kunene twalipootinga ensonga ezo ku poliisi emirundi egisoba mu 3 nga n'obufaananyi weebuli lukodi weeri eraga nti Mole azze afudde ennyenzo ze bataddewo ate ekyali kimenya amateeka. Kya mukisa mulungi Mole yafuna ekyapa kye kyawukana n'ekyaffe
Sula Farmers Association ate Mole yakuba ettaka lye ne bamulaga okoma wano tosukkawo emirundi ena nga yaleeta abasaveya n'ekigambo kya buswavu. Omubaka wa lw'emiyaga mu Parliament Theodros Ekikubo nga yawomye omutwe mu kufunira abatuuze b'ekyalo Ssuula ebyapa bibiri agambye nti kyabuswavu nti Mole Kyomugisha atandise okusiba amakubo ate nga akimanyi bulungi nti ekyapa tekituula ku kyapa kirala. Mole toyiza muzingira mu kijja kubanga okoze ekyapa ku kyapa bw'okola ekyapa ku kyapa tekikirizibwa era nina essanyu n'okubagamba nti ababadde basigula empenda zammwe taddamu kuzisigula kubanga ati mwenna muli ba byapa na byapa mwenna muli ba landlord alina ekyapa nammwe muli baki temukyali basenze nammwe mulina obwannannyini kati mutuula ku mmeeza wamu. Omubaka wa gavumenti mbitundu bye Sembabule Jane Francis Kagayi agambye nti Mole Kyomugisha talina buyinza kuziba kkubo lyonna era amulagidde nti buli kimu akijjewo kye yataddewo. Era najja kulaba nga tutereeza ensonga ezo naye mukkirize Katonda yatutonda ffenna tetwenkana mitwe si bwe kiri mulimu ab'enda Zulu abo ab'empaka naye ffe we twaleka tusinde twalaba nga mwami Sserugo ye yasanyuka n'abataka yagamba wa disife lino lyekkubo naye ne mbasuubiza nti bwe tuliba tufunye ekyapa eky'ekyalo kyaffe tujja kudda tutereeza ensalo zaffe buli muntu ayimirire waali ettaka ttaka wakati mukyala Mole n'ekyalo Ssuula tebakyali babibanje si bwe kiri. Okuddayo mu ssaza Buddu minisita omubeezi ow'ebyamazzi era omubaka omukyalo wa Kalungu Aisha Sekindi mwenyamivu olw'obusente obutono obuweebwa eggombola eziri e Kalungu okuddaabiriza enguudo ekiviiriddeko enguudo nnyingi e Kalungu okuba mu mbeera embi. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Minisita ono Aisha Sekindi okwogera bino asinzidde Mukoko mu ggombolola y'e Bukulula. Disitulikiti y'e Kalungu ebadde etongoza okuddaabiriza enguudo 3 mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogunaatera okuggwako ng'enguudo ze bagenda okuddaabiriza kuliko oluva e Mukoko okudda e Kasaali ne Kikonda mu ggombolola y'e Bukulula luwezaako kilomita 9 n'obutundutundu 6. Oluguudo luno lugenda kuwemmenta obukadde bw'ensimbi 75 ate enguudo endala kuliko oluva e Kabale okudda e Kigaaju mu Lwabenge saako oluva e Kasuula okudda mu Kataali ne Kalama ekyamuliibwa. Minisita ono Sekindi ategeezezza nti eggombolola ezisinga obungi mu disitulikiti y'e Kalungu zifuna obusente butono nnyo ate nga zirina enguudo nnyingi ezeetaaga okuddaabirizibwa. Tukole obuguudo bwonna obukoze eki obusigadde naye enguudo ze batumala okukonfaaminga abantu bana basa kukawunti tubongereko ku ssente kuba abaami tubawa ssente ntono zijja ntono ezibagerekedde okukola. Mulimu obuguudo ate obufiidinga zino obwetaaga okubeera nga nabwo tubuyisaamu abantu basobole okutuusa ebyamaguzi amangu buli mu byalo eyo. Akola nga enginiya wa disitulikiti y'e Kalungu Bale Alozias asinzidde eno n'asaba abatuuze mu bitundu omugenda okuyisibwa enguudo zino okukolagana obulungi ne bayinginiya enguudo zino ziddaabirizibwe bulungi ate bo bakansala b'e Kalungu nga bakulembeddwamu Mugunga Sulaiman Madada kansala akiikirira eggombolola y'e Bukulula basabye enguudo zino nti zisaana zikolebwe bulungi ssente ez'omuwi w'omusolo baleme okuziteeka ku mumwa. Ba engineers ba supervisors muleke kwekobaana kubanga ssente z'omuwi w'omusolo zifiirizibwa obutajjaayo makulu. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Mu ssaza Kyaddondo abatemu n'ababbi ab'obutayimbwa ne Peva abazzeemu okwerisiza enkuuli ennansana beeraliikiriza mmeeya w'ekitundu kino Regina Nakazi Bakitte n'atabuukira abakulembeze ku kyalo olw'okugaana okuteeka mu nkola entegeka ey'okulondoola balirwana mu nkola ey'amayumba 10 gye yaleeta nga yakayingira mu yaafeesi. Bino mmeeya Nakazi Regina Bakitte abyogeredde mu nsinkano gy'abaddemu n'abakulembeze b'oku byalo abamusanze mu yaafeesi ye. Ennaku zino zonna nfunye okwemulugunya okuva mu ba LC ez'enjawulo n'abweru division era balumbyewo wonna Maganjo wali omwami omu bamukubika Peva era ne bamutwa yavudde Lwaganya mutwale Mulago ne bamulongoosa naye ate olunaku lwajjo nayongedde okufuna nti ekiri Maganjo buli muzigo gulimu abantu abatanyibwa gye bava bavubuka ekyo kindeeta ku LC. Nsabanga mmeeya nga tuli ba head of security twagala tukwataganye ne LC kuba LC balondako w'abavubuka tufune ekibinja ky'abavubuka ababakyala kwebali tufune ekibiina ky'abakyala abalema kwebali n'abakadde naffe ffenna tutandika okukola patrol kuba njagala obategeeza poliisi gye mugamba nayo tekyasobola ekintu kigiyitirire.
Meya Nakazzi Regina Bakitta agambye nti mweraliikirivu nti embeera yandyongera okutabukanga okulonda kunaatera okusembera olw'abantu abatamanyiddwa gye bava ate abajja mu kitundu kye ne bakiteeka ku bunkenke. naye ate okulonda kujja kutambula ng'abantu baffe balamu nga batandise okuleeta abantu abatanyibwa gye bava abavubuka bajja ne bapangisiza obuyumba babeera omwo balinga bakasiru abalala bali ku masimu naye nga tebayogera kaakati bwe butuuka ekiro okutandika ne saa 12 ez'olweggulo oba tokyasobola kuyita ku nguudo z'amaganjo bbi wonnaawo wonna katulina okuvayo nga ffe okukola enkola gye tuyita neighborhood watch tutandika okutambula nju ku nju tutandika okulaba nti security egenda kubeetya kuba abantu tebakyebaka abantu tebakyakola abantu bagenda kufa njala mu nju kati tugenda kukola tutya ng'ate olwaleero pulezidenti waffe ekimulonza kugamba sekiwayo wa future ng'ofuna okwebaka.